Ita mukusoomozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga bataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu onkime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami save a soul taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Eno ye program Save a Soul era nesimye okuba nti obedde ogirindiridde era nga olinanga emayishara mu Queen Mother mami w'abalungi sekela seboni wa mama senga w'abangi lujegere. Nesimye okuba nti olinze kino kyaffe ekyokubiri ku programu yaffe eno eya mwami Sparrow. Omwami alaajana okuba nti taata waabwe yafa n'ate we yafa embeera ewaka n'ekyankalana maama eyasigala mu maka n'aba nga tabawa lukusa ng'abaana abasigadde abaana benjogerako bali 7 okuba nti beegazaanyisa mu gaali amaka ga kitaabwe. Ensonga eyamuleese oba yabajjeeyo kuba tugenda kufuna ne ku baganda baabalala sente tebalina we babeera tebalina we basula wabula lwaki tebasobola kuŋŋaanira wamu ne baba nga bayingira amaka ga kitaabwe. Ensonga eyinza okuluma eyinza okuba nga ndala buli omu n'omulala ensonga emuluma eyinza okuba nga ndala buli omu obulumi abufuna bubwe. Ensonga tukomye mu kino kyaffe ekyokubiri tulabe nti tumalayo emboozi eno. Ngenda kuba nga mpumulamu kati nkomewo nga newe omaliza kyoliko tutambulire wamu. Queen Mother Save a Soul. Mwami Sparrow tukomyewo nate mu kitundu kyaffe ekyokubiri nga oliwe twakoma nga taata nga gwe gwadde omulimu gw'okusima entaana ey'okuzima entaana ya muzeeyi kuba mwegabanya emirimu. Omanyi programu zino zibeera za 1 hour so weetuuka n'ekoma tuba tulina okukomaawo ate tuwulira ekitundu ekirala ekinaaba kiddako. Nsaboze ku balabi baffe tutandikiraawo. Nsanyusa nnyo abawuliriza baffe okuba nti mutufolowinga emboozi yaffe eno etali tuyambibwe kuba era okutuuka okujja wano nange era nasooka kulaba ku channel zaabwe naye ndaba nga waliwo okuyambibwa naye nsanyuse nnyo ku abawuliza baffe okuba abagumiikiriza musobola otuwuliriza. Tweyanziza era nga bwagambye bangi balaba n'agamba nange kaŋŋende bangi balaba n'agamba kaŋŋende era nga tubeebaza nnyo tosiikira kizibu oli wa ddembe okujja n'otutuukirira ne tuba nga tuyamba eggwanga. Jjukira eno TV ya ggwanga eriwo okuyamba abantu abalemereddwa abasinga ensonga bazitwala mu b'amateeka ne balemererwayo abasinga bazitwala mu family ne bigaana abasinga boogerako n'emikwano ne bigaana n'ogamba kati nsembayo nga Save a Soul yegenda okuba nti nno emmalira ensonga yange ate nga nkukakasa tuggusa ensonga y'omuntu nga bw'aba agireese n'afuna obwenkanya at least ne zibanga ensonga obuwanvu bwakyo obunene bwakyo nga kibadde ku 10% tukkiriza paka ku 2% omunana ne tukuba nga tugugjeewo. Mwami Sparrow ensana ya taata ogizimbye kakati ekiro kwolwe lwesigimaliza naddayo waka wetwasula kakati ekiro mukulu waffe owe Kenya ajja kati bwajja n'atugamba bannange temubika temukuba masimu ebintu bino nabijje ku social media ebya muzeeyi nagenze okulaba nga ndaba ekifaananyi kye ng'omuntu yapositinze era kwe kugamba nengenda nembuuzaako ku bakazinizi bange ne baŋŋamba nti kituufu. Nammwe temwamukubira ogambye mu mwali mukwatagana? Ati twayina simu ze ku budde obwo esimu ze yali yazireka wa muzeeyi bwe yajjanga okukyala n'abagamba nti wabaawo ekintu kyonna simu ziizino ennamba zange munkubirangako ezo munkubiranga ku zino era
n'anenya nnyo abawaka. Yali mutuufu. Kakati n'abagamba nti nze wadde biseera bibi naye mpisa eyo. Watanyizza ngera nga bagambye nti munaye muzadde waafudde. Nenjija paka nentuuka paka yayiteeyo na paka Teeso gye yayitira okujja. Abadde ava e Kenya? N'ayitira Teeso? Ngati kati ng'ebiseera bibi covid biki ng'omala oba kufuna amabaluwa mangi okuyita. Erye n'akola panya n'ajja. Atuuse mukwataganye mwenna. Kakati bw'ajja ekiro ekyo tutuuza meeting. Baganda be bonna bajja. N'abaana ne baganda baffe bano ababataata abalala bonna twalibwamu. Tugamba tugenda kukola tutya. Kakati twali tetunaba kutuula. Kakati ne baganda baffe bano abalala ne bagamba naye mugenda kikola mutya, taata alina eddaame lyaleka oba kubanga abasinga balokole. Abasinga baganda bange balokoka. Kakati ate abalokole bo mbu enkola yaabwe ndala. Basaba busabi nga kiggwa. Basaba busabi ate nti oba okulaga omusika bakikolera kwolwo lwennyini ku ntaana oba ekiri nge bwe nkiwulira. Si ku ntaana abasinga nabatali balokole tubalabyeko nti oluva emagombe mutekeeko omusika. Abantu nga bakyaliwo ne mulaga yadde erye n'abalama nagamba mulage nga nkyaliwo. Embeera eyo ne bagyogerako. Nze newe kyenakitwala nga kikulu nembuuzaako wali omukyala yali mukulu alinaanya wa muzeeyi nga twali tukolagana. Nembuuza naye batugambye nti nno muzeeyi talina kiwandiiko kye yaleka. Naye bagamba nti wali mu kusaba abalokole bo balaga ki omusika. Nangamba nti nemugamba nti naye oba nkubire ku taata oli kuba taata yali azzeeyo ewuwe muganda wa taata. Munaye nangamba tomukubira taatawo kati engeri gye yalimu okutya kungi muleke tomukubira kuba kijja mulabikira bubi. Atandika okugamba nti omwana ekifo ky'okuziika taata we atambuuza bya ddaame. Bw'atyo bwe yakingamba ne mugamba okay sikinaako buzibu kankole ki kankireke. Ne tugenda ne tutuula meeting. Bwe tumala okutuula meeting baganda bange ne batandika kati tugenda kukola bwe tuti kakati kati waliwo mukulu waffe omuwala oyo w'Embaale yafumbirwa Mbaale n'abuuza oyo muganda waffe oyo omukulu oyo wa maama oyo aliyo n'amubuuza gw'obadde wano okumpi ne muzeeyi waliwo ekiwandiiko kyonna oba taata kyaleka ayogedde. Oyo muganda waffe yasirikana nga musongowavu nnyo nga n'okwogera teyayogera era mu ddakiika nga 2 yasitukawo n'atambula n'agenda. Ate nga badde babeera n'omufu nga musuubira nti balina ekizibu okubaawo ekyogero. Waliwo oba kiki kyonna ekirina okukola kye tuba tugenderako. Bw'asituka n'agenda buli omu n'agamba ndowooza oba byamususeeko oba kiki. Kakati bw'agenda ffe ne tusigala nga twogera nga ne tugamba enkya katuziike ebyo tunaabiraba oluvannyuma byonna ebyo ebiriwo oba eddaame oba biki byaki bya luvannyuma. Era enkeera bwe namaliriza okugira nali sinaana kumaliza ng'eno batandise okusaba awaka. Kati bwe baali basaba nze nga ndi eri ne bagamba watogenze mu kusaba basaba nga akanyanguye ngende. Kati nasanga boogedde abasinga aboogera ku bafu abo boogedde. Kati chairman wayogerera nga nali sinaba kutuuka. Naye bwe natuuka ne baŋŋamba chairman asituka agamba nti wano wannamwandu n'abaana be
era omuntu omulala yenna abanajja wano basumbuwe namwandu ngenda bateeka mu makomera kati ngenda kola nga poliisi. Chairman w'ekyalo ng'asinziira ku ki? Kati olwo bw'ayogera nga bakodomi bakojja baganda ba maama be yali atudde nabo. Kati bw'amala okukyogera era bwe yamala okwogera ebyo ebintu bye n'agenda awali bakojja ne beebonga nga muntu nti nkyogedde akola kyakola. Chairman wa kyalo kyekyo LC1 Kamulisi kati bamuyita John Lubega. Kati ninawo ekibuuzo awo. Chairman ono kuba mu kitundu kyaffe ekyasooka watulaga nti eryo ettaka we mwakulira mmwe. Maama ono amaka gano yagasangawo obusanzi. Kwa twandigambye abamu bakikola nagamba zinafuna mukyala wange muto namuzimbira amaka ge gali eno era oba kale wano waafiiridde nti omuntu asobola okugamba nagamba wano wa mukyalo ono naki n'abaana be. Naye wano waliwo ka question mark nti yagasangawo mwe mwakulira abaana be yasangawo. Ate kyeyamanya zaagambye wa mukyalo ono alimu n'abaana be. Mwamanya ensonga kwe yakijja Chairman mwamutuukirako nti mumugamba lwaki oyogedde bw'otyo? Olwo ensonga zijja kati bw'amala okyogera kwolwo nga tugenda kuziika omulambo guli wali tugenda gutwalawa kuziika lwayogera ebintu ebyo. Era abantu bamu bambuuza naga Sparrow oli omumuyitaani abatamumanyi nti mulina bwe mumuyita waki ayogedde bw'atyo. Nga oyo chairman wa kyalo kakati chairman oyo yakyaliko paka kati tebanaddamu kulonda Yesu waali kakati bwe bamaliriza okwogera awo naffe oluvannyuma twajja awo ne tweyanjula abaana ne tugenda ne tuziika. Tumala okuziika ne tukomawo ennaku nga 3 nga tusula awo olumbe kati muteesa ku bya Lumbe binaabawo bitya? Mukyali mu tukungubaga. Kakati nze oyo taata waffe oyo omulala nga gwe twesigamyeko bali babiri bokka abaliwo bali basatu naye omulala yali yabeeyawulako nga tajja nnyo eno naye ono nga ye munnamwe yali munnaffe era nga wabaawo ekyokuteesa yagatta. Kakati tumala okuziika ne tutulawo ennaku nga 3 ne tumala kati twali tunagiraawo nga ow'embaale aŋŋamba ayagala kugenda oweseeta naye nga aŋŋamba mbawala aŋŋamba ayagala kugenda ne mbagamba naye tugenda kukola tutya kuba muzeeyi avuddewo kakati tugenda kukuŋŋaana tutya agenda ki gye tugenda okugenderako ate nno wali omaze okulangirira wano wannamwandu n'abaana be kakati nze kwe kugamba bali babawala kwe kuŋŋamba twalabye taata oli taata muto n'atugamba nti tugira tulindako ab'e Kenya waliwo baganda baabwe ab'e Kenya baganda babataata tugira tulindako ab'e Kenya ne buli omu n'akitwala simpu era ne tuwaawukana buli omu nadde. Queen Mother, save a soul. Maama agambye wali wawe n'abaana be era mmwe temujja kukola ki kugendawo wawe n'abaana be ne mugamba naye biwabijjeewa taata manya maama yeegabira bwegabiza ebintu bya taata ye ebintu by'omufu tebiriiko mateeka nadde biriko amateeka
awo nakamba era yagambye okujjako abaana abawala abo bw'anaaba bayambye nti ajja bawaako akazigo kamu. Ewa taata waliwo ebintu bingi, nnyumba yali nnene, ettaka ddene nnyo, waliwo ebintu byali bitutte ku ttaka eryo byali bireeta embeera eyo. Kakati waliwo ennyumba ennene ya muzeeyi, kakati waliwo emizigo 3 mu egyo wangi, ne wabaawo amaduuka 4. 40 oba 4 1 2 3 4 amaduuka 4 n'emizigo 3 mu egyo n'ebiri. Kakati nga emizigo egyo byonna nze nabizimba nga muzeeyi nga mpa nga nono tannajjawo. ebimu mbizimbye waali nga muzeeyi ampita nenzimba nze muzimbi we. Kakati ekyo bwe kibeerawo nemuga by'amateeka omufaayi balina amateeka tajja kukola bye nga bw'ayagadde. Kati ye bwe yaddayo eri ngenda okiwula baakikyusiza nti Sparrow bagambye agenda batwala mu kooti. Nanti wayogera ku kyamateeka. Kakati mu nnaku ntono nnyo nagenda okulaba nga bandeetedde amawulire amalala. Waliwo mutabani wange ne mutabani omulala baali bagenzeeyo nga balina bye baagala babakolere. Oyo muganda waffe oyo omukulu ali wa muzeeyi bamuyita Sale, mwana wa maama ono alimu omukulu. N'atuma n'abatuma bali nti mugambe Sparrow nja musibira kitalya, bw'ataave ku bintu byayogera nja mubuzaawo mu drone. Akola mu drone. Ati kati nti wa FC bano ba FC aba president abakuuma president bayoza amala gateebula batweddembe. Anti kati ye ng'akitwala nti akozesa kyalina oba yali akangamu otye olw'okuba omanyi gyakyakola. Era bwe bajja ne baŋŋamba nti agambye bw'ati ne bw'ati. This is a person who just come home, build rooms, and he would get paid. Yeah. Because it's a mansion. After work, he would get paid, Mzee will pay him. So if he's claiming that whatever rooms he built here and he thinks maybe he built it for them for free, he has gone everywhere. And what is after? He's after whatever is around home. Yes. But he got his share. That's what I've told him, because even me, when we were talking, I told him maybe you already have your share and your other brothers talked about. Exactly. That's why these people, since they're from the other family. But he does not agree that he got his share. So if he claims that he did not get his share, let him show us the documents pertaining the ownership of his place where he is. How much he bought it, whether he has a land title, whether he has a sales agreement he bought it from. That's what we want. Have evidence in ink that place was for Mzee. Yes. You're getting me? I'm getting you, Mr. So whichever offices he goes, he humbles himself. The LOC is aware of it, and the LOC chased him out of these issues. Yes, he told me. They are very much aware of it. So I don't know what is after. So, because I've talked to Madam, to Mommy, Yes, please. about the funeral rites. She was like, you people, we don't do that, we just do prayers, that's all. Exactly. That's what our uncle told us, the one who follows him said. He passed on. Yeah, he passed on also. Yes, he passed on, but he was in the issues, those issues before his passing on.
And he told us ewaffe Twabya Lumbe tusaba busabi. Which service we had. And even him when he passed away, there was no the things of Lumbe. Still we organized the prayer service. So he brought confusion in the family. Now he wants to come back and reunite with us, which is impossible. He's a big person, 50 years plus. If he's lost his future, some of us are in our futures, we are working hard for it. We went to school, we are learned. We know what to do. So matters of the state of the disease are dealt with the office of the Administrator General. He has ever gone there claiming that I concealed the land title. Yeah. The Administrator General wrote to me. So what I want him to present, the minutes of the family meeting we had when Muzei was still around. Yes. That the minutes that we signed when Muzei was still around, confirming that each and every document concerning my property, I've left it with Saleh. Oh, you had that meeting also? No, I'm saying that is what proves that so and so is the one with the land title. Oh, okay. That is the evidence. So you can't just wake up and tell your sister that you give us my father's land title. Which evidence do you have? There should have been a family meeting when Muzei was still around. Muzei signed, and all other family members signed that whoever will be in reference to any document of mine, you consult Saleh. Does he have those minutes? He doesn't. So, some of us are quite educated, I'm telling you, madam. Oh. So if he thinks he's going to do fake things, we are in order. He has been to the RDC. He has been away. I don't know what he's fighting for. Talina chamanja sina chemubanja. You are going to come into conclusion of it. Talina chamanja sina chemubanja. Let him settle where he is, where he got. This is the home. The widow is still around. If he's not contented, we go to courts of law. We shall move even up to the Supreme Court. I'm telling you, whatever is left here is about something of about, I think, over 100 by 70. Oh, just small. I think 100 by 80 something. So if you remove the principal residence, because that one you have to reserve it. Yes. And we say, let's share equally. Let me get the 70 by 80 he has, and my brother gets the 70 with 80 that he has. What is going to remain? Nothing. Nothing. And it's not even enough. It's not even enough. Because it's a principle, that one we have to reserve it. When I was working on it, you know, this house is the house of 1960s. So I renovated it. I changed the roof, I changed the windows, but I kept its fashion. Yes. Because Muzei did what he could. And we people who remained behind, we are supposed to handle that after him. I can't see maybe the roof coming down because the Sparrows refused to be worked on it. I have friends, okay? Yes. Who would like to come and see our home. But they come to our home when it's a very fake place. Because it's a failure anyway. She's a failure. Because whichever document is carrying, you cannot even construct a single sentence or read anything like it. Let us live about that, but what I'm begging, when I was renovating the main house, he went to police and reported to me that I'm breaking the house. Can you imagine? When they came, they asked him, where is he breaking exactly? Is he renovating? Is that bad? They told me, you go ahead with the renovation. The place looks superb.
because it's a home. We You have said that friends. for them they are not allowed to come that side. Is it true? Who chased him away? Ma'am, and you promised to No. beat them, to chase them away. No, he brought confusion at home, which we cannot settle down. Are you getting me? Mm. If someone says that you're not officially married, if you're officially married, you bring the marriage certificate, you bring this. Can you associate with that person? No. He's an enemy. So how can I sit with you? So I don't exactly chichi chafa. Afa Luganda afachi. Kwanza ya independence setaga Luganda we. Simwetaga. Setaga kunkulira mama 40 years now. Sirina kyemwetagako. So oba Luganda lwanoonya ze sirulina. And you can't force me to be your relative. Yeah, you can't. Okay, Mr. Ivan. Yes, please. I'm going to save your number. We'll talk more. You see how we can. So I think I should do. You said you're coming from which organization? Save Us All is a TV show on UBC, Star TV, and on YouTube. Among the people who are having some issues which they cannot handle. Madam, I can assure you, this thing is so simple and open. It's only that when he came, you had his side. Yes, that's why I said, let me first talk to your sister. I called her sister. She's called Marion. Then I called Mom. So Marion is in the same team with him. Yes. So the best information you can get when you come to the ground and hear what. Even I said I want to see the chairman of that place. Exactly. Exactly. They will give you all the information. They know Muzei was a very prominent person in the area. Yes. But if he's fighting to get anything here, when he got, he's extremely sorry. Yes, please. We are going to handle it safely. Yes, please. Okay. Yes, my name is Saleh Ivan. Mr. Saleh Ivan. I work with State House. Okay. Thank you. And even he said that because of working in the State House, is it FC? You are threatening him. You can do anything. You are talking to him. You are going to take him to Chitalia. That is hearsay. Let him bring the evidence. So, how I wish I knew what he wants exactly. Because if he's after the share, he got his share. He didn't talk about the share. He wants to make the funeral rights, that's all. Let him make his. For us, we want to participate. And it is supposed to be done from the daddy's house, not his. We prayed, and that was all. To us, we prayed, we had a memorial service for him, we prayed, the chairman came, we wrote to whoever was concerned, and we have no here. No. Here. But he's supposed to be there. So maybe that's what he's fighting for, but we want to participate in that too. Of course, the children have to choose who to be. Whoever they will choose, but we are not amongst them. Let him do what he wants. For us, we want back. Yeah, then things will be settled out. I don't know what will be settled. Because this is the home. Maybe Nozayagala Bukuru and all that, and his among the administrators, according to what he has said. Let him bring letters of administration is not yet confirmed. Oh. Yes. He doesn't have them. He should have letters of administration to confirm. Okay.
And to administrate does not mean to share, to oversee. Yes. That's what it means. But for him, it means maybe he thinks that when you become an administrator, you take this, you take that. Education is very important. It's true. Very important. It is just an ignorant creature. Yes. So I would advise, Yes. if there is anything you want to communicate, you put it in writing, Yeah. so that it can be on record. Of course, that's what we are going to do. But as far as I know, matters are already before the administrators general's court. That's where we're going to start from. Exactly. Yes. Yes. Okay. Okay. Thank you so much, Mr. You're welcome. Eva. Namagamba nti naye nze bw'aba asazeewo okunzita tekirina buzibu. Nze oli mmanyi kitange. Era wali bagamba nti waabwe naki na maama waabwe tebijja kukola. Era bijja kugenda mu mateeka. Era bwe kyenakola ne ŋŋenda wa. Ng'ebyo n'obikola gwe nga gw'omu oba ne bano banno omusanvu. Bonna ne bagamba mumanyi nti ngenda kuggulawo fayiro wa administrator. Wayogerako ko nani kuba mulayagadde batukubiddeko ko ne kubamu ku ssimu. Kuba wayogerako nange era ngenda sooka okwetondera. Onoonyereza omwezi mulamba plus. Ng'era omaze n'onfuna. Naye nayogerako naawe ne kubuuza kwebyo ebintu. Nengamba baganda abala bo bakyogerako ki gwakirimu weka waliwakiri otakwatira nofeka ng'olutalo lulimu weka. Kanatuuka ne mbigenda ne nzigulawo fayiro. Mu kugulawo fayiro bansaba ebintu. Ebyo bansaba ebbaluwa ya LC, ne bansaba death certificate ya muzeeyi, ne bansaba ebbaluwa eddwaliro ye death certificate ne bannange. Chairman ebbaluwa agikuwa yagaana kubanga kukiga yali amaze okulaga oludda lwaliko. Yes. Kati wakola otya? Nagendayo ngera bono nina okugendayo kuba oli mukulembeze. Olemerako. Nentuukayo chairman yavumanzi nangoba sijja gikuwa. Kakati nagenda okulanga obuzibu buzaawo nina okutwala bye bantumye. Kyenakola ne ŋŋenda ku ttu. Bwe ntuuka ku ttu ne mba nnyonnyola. Kati ku ttu ne baŋŋamba katukusindike wala DC. Era ne bansindika ki? Wala DC. Then bwe ŋŋende wala DC ne munnyonnyola. Kati olwo nga bategese eka balina waliwo meeting nga twasooka ne tugamba muzeeyi abadde akuza birthday nga 8 February. Kati tuteekewo okusaba kwefa mu December, January, February birthday yetuuka. Tuteekewo okusaba. Olumbe terunnaba. Olumbe byonna tetunabyogera nako. Birthday yingiddewo. Kakati birthday yingirawo. Tugenda mbadde sina emabegako nga tugende wa muzeeyi oli yali atukwataganya nga kati muzeeyi Muganda wa taata. Kati munnyonnyola taata tugenda kola birthday. Nze namunnyonnyola kuba omukulu yalinga nga akikola buli mwaka. Nakkiriza nakamba gamba banno mujje mukole wano meeting mu makage. Naye nga mbayitamu bonna nga n'abawaka mbagamba batumira nga ne taata oli ng'akyakutandikirawo kati birthday nga tutuuka wa muzeeyi nga munnyonnyola nga ngamba yita mu banno bonna bategeeze ng'era bonna mbategeeza ku Sande eddako tu meeting ejje wano ng'era nkola ki nkikukola kati mu kugenda nagenda muleeti sijja kulimba mu meeting gye wayita. Ne mwanyinazi kuba nali era wa mwanyinazi oyo gwe mbagamba gye nali nga ndinayo akalimu. Kakati bwe tutuuka bwe tuti muzeeyi nga ŋŋamba
Waki gwe ojja leeti biki ne mugamba muzeeyi mbadde wala naye ngezezaako okulaba nejjaamu nga mungi kuba ku luguudo lw'ejjinjawulo lubeerako nnyo jjaamu kati nga muza amangu ago baŋŋamba mumuwe kuba naye yali amaaso gazibye kati famire yaffe mulimu ekintu ekyo kati nga gamumuwe bajeti nga njiyitamu ani yagikola maama nono mutabani we ekiteeso kyayisibwa kuba bwemu yakyaniriza bikozi omugenzi yalinganga akituukiriza akikola ani yakiyimbangangamu nnyo omutwe kuba ninawe neebuuliza ensonga eno njebe nga gwe ogitambulirako ennyo ate mu kwogera walaze nti si gwe mwana omukulu kijja kitya kuba waliwo omulenzi omukulu ogambye yafa newaddako awo omulala yali Kenya yaliko esotegereka ebyawakazi sobola bikwasaganya addako naye mulenzi mulokole mulokole betatera bibeera babeera disabudi nnyo muwala yaddawaawo omuwala yaddako ate nze nenzirako kati mu baana abalenzi abakulu nga gwe olina okuyimirirawo nali njagala nyimirirewo okay nyimire era mbadde ngenze ne kale neduli wabeeranga nnyo ne taata ngera nze nga nawaka oluusi abawaka bayinza ekintu okimanya nga nze maze okikola ki okifuna nga muzeeyi akiŋŋambye era nga omwana akwanguyira nga waliwo ka complain awo mabegako nawula ndi naye ono amanya atya ebintu nga ffe abasula naye tetubikola ki tetunabimanya negamba ebyo bibaawo bulijjo kakati netugenda mu bajeti ogiyitamu ngenda okugibala kyokka wasigadde wiiki egi ng'eri mu bukadde 2.5 obubulayo oba bajeti yonna ewamu yonna awamu kati nga mbuuza ne muzeeyi bajeti eno nga nnene kuno kusaba busabi naye ffe nga famire tunasobola okuŋŋanya sente zino mu wiiki emu miliyoni 2 n'ekintu muzeeyi n'aŋŋamba nedda tugenda nakuteekako omusika bakigattira wamu olwo bakigattidde wamu kakati olwo nga maama asazeewo yayagala ono mutabani we yaba omusika mbu eddambe teryalabikirako ddala eddambe teryalabikirako naddala naye miliyoni 2 n'ekitundu oba n'ekintu zibula zitya ku mizigo 32 gy'ogambye egiriwo anti n'amaduuka agaliwo kati kiri eky'emizigo ate maama ezisobola obula omwezi bategunaba kuwera abapangisa batebannaleeta ate n'ekirala tekyali tekibeesinze ku ezo sente za nnyumba tuba tugenda kujja sente wano tuziteeke wano wabula kyo bo bawandika buwandiisi singa bagamba nti sente miliyoni 2 fe tugenda zijja wali bwe tutyo bamwe muleete bwe muti zino endala tuzijje wali twali badde ekyo kiriya naye kino kyaliawo ne mbagamba sente zino tetusobola zikuŋŋaanya mu wiiki emu wabula kono omuzeeyi ayogedde kiri tujja kuteekako noki n'omusika ne mugamba muzeeyi olwo oluba lumbe muzeeyi kwe kuŋŋamba ti olwo si lumbe ne mugamba nti ate nga kuliko okulaga omusika ne mugamba muzeeyi bwe kiba nti kyakusaako mu nsika ate ng'eddaame mugamba teririiwo mugenda kusaako ki muzeeyi n'agamba nti gwe leeta sente gwoba tojja okole ki obireke nembaga ye naye bweruba nti byalumbe nze siriiyo kubanga neddambe teririiwo ate n'ekirala abantu ba muzeeyi baali bangi emikwano mingi balina okumanya balina okujja tulina obategekera kakati tunakola tutya wazze otegesa kya birthday kusabira muntu naye ate kifuuse kyalumbe ne baganda bange bano nabo ne bawakana ne bagamba muzeeyi bwe kiba kyalumbe tusooke tukiwe ebbanga tukole kino kyakusaba bali saidi ya maama ne bakiwakanya
balina enteekateeka zaabwe mu bwangu ne bakiwakanya naga nedda era mu kukiwakanya nze ne mbagamba nti bannange nze mwe ebintu byammwe siriiyo ne mwanyinaze n'abagamba nti wabino bya Lumbe temusobola biyimiriza nange sikola ki sijja kujja ne mulokole yena naye nabo ne babigaana kakati meeting eyaddako taata yayogeraganya ne maama ti meeting ebeerewa waka wali ewa muzeeyi wennyini naye ali mpozi naye ali asulwa kweri ettaka ali ku ttaka eryo taata oli asulako walako ku mutala oguddako kati ate eno wa muzeeyi we nayo sayidi ndala kati nga meeting bagijje mu maka g'omugenzi bakitte mu maka ga muganda we evudde mu maka ga muganda we edde mu maka ga eyasooka yali mu maka gani ga muganda we kati n'agamba eddako ebeerewa eno kakati ngenda okulaba nga bakiremeddeko olwo egundi eri maze okugulawo ne fayiro ewa administrator nali maze baluwa zo wazifuna death certificate ani yagikuwa death certificate nagenda ku division ne bampa death certificate in short nenjitwalayo wadimini empapula ezo zirinako nzirina katulabeko nga bwatugirayo empapula omulabi wange omulungi okyali ku Star TV emnyanya y'eggwanga ng'olinage maisha mu Queen Mother ku program Save a Soul taasa omwoyo bwe tuwumbira emyoyo gy'abantu ne girema okumenyeka wabula ne babanga bafuna obwenkanya omwami ono ensonga eyamuleeta ya taata okuba nti we yafa maama ali mu maka n'abamma omukisa ogw'okuba nti batuuka maka ga kitaabwe ng'abaana abazaalibwa mu maka ago gye tunaggwera tugenda kubanga tusala amagezi mama tujja kwogerako naye chairman gwogeddeko tujja kwogerako naye gyayise nga watugambye nti yagende wa administrator we njaga tutandikire ensonga zino we zatambulako zakomawa Save a Soul egenda kubanga ekimaliriza etya tulimu mu kaseera kano tovaawo nkomawo naye atulage ewa administrator jeno bye yajjayo tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si bali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubira ngamba taata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu onkime. Yangwa tusala amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga.